Kyaddaaki abasomesa b'amasomo ga arts bazzeeyo mu bibiina basomesa abayizi oluvannyuma lw'ebbanga erisoba mu ssabbiiti 3 nga batadde wansi ebikola nga bano ekyabeegugunza baagala bongerwe ku nsimbi ezibasasulwa ng'omusaala nga bwe guli ku bannaabwe abasomesa amasomo ga ssaayansi. Bano okuddamu okukakkalabya emirimu gyabwe kiddiridde ensinkano gye baabademu ne pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni era ne babaako bye bakkaanyaako olwo ne bakkiriza badde mu bibiina. Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. Jesse Muyingo ayogedde ku byavudde mu nsinkano y'abasomesa wamu ne pulezidenti Museveni. Ebyakkiriziganyizibwako mwe muli ekyokwongeza emisaala gy'abasomesa baffe mu bitundutundu phased manner. Ate okusinziira ku minisita w'abakozi ba gavumenti Honorable Mululi Mukasa agamba nti abasomesa bakkaanyiza mu ddoboozi eryawamu ne basaba abasomesa okudda mu bibiina basomesa abaana b'eggwanga kuba ebbanga erisoba mu wiiki 3 lye baamaze mu keediimo libazizza nnyo emabega. Agreed that the teachers should resume all teaching and carry out the assessment activities effective 1st of July 2025. So expect them the teachers to go back in the classroom today. Mu nsinkano gye babaddemu ne President Museveni balombozza ennaku gye basanga wakati mu kukakkalabya emirimu gyabwe omuli obutaba nawe basula kussa okutindiga engendo empanvu okutuuka ku ssomero era nga President yabasuubiza nti baakubazimbira ennyumba ku masomero wamu n'okuweerera abaana baabwe kibayamba okutambuza obulungi emirimu gyabwe. Baasomesa bategeezezza nti bayadde n'obuzibu okusula n'engendo empanvu ze batambula okutuuka ku masomero. Tukiriziganya okufunoonya ssente nga gavumenti, ssente zijja okutusobozesa okuzimbira abasomesa baffe amayumba ku masomero gye basomesa kituyambe kutatambula ngendo mpanvu. Bo baminisita abalala abeetabye mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku Media Center mu Kampala bategeezezza nti okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi guno President Museveni yasuubiza abasomesa ba arts okubawa ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 2 nga zino zaakubayambako okweggya mu bwavu nga bayita mu bibiina eby'obwegassi. Sako y'abasomesa abo naye yateereddwamu ejjamba lya biliyoni 2 era finance yalagiddwa anoonye ssente ezo mu nnambiro. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi oguwedde abasomesa b'amasomo ga arts baateeka wansi ebikola ne balayira obutaddamu kulinnya mu bibiina okutuusa nga gavumenti ebongezza omusaala. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.